alipoota enkambwe etiisa eyeraliikiriza eggwanga lyonna. Parliamentary Committee for HIV and AIDS committee, wulira ebigambo bibino. Naye ddala Mwami Museveni ayagala Uganda, era ddala Parliament ey'ensi Uganda ekola oba tekola? Wulira ebigambo ebitiisa mukwano gwange mpuliriza byenkuleetedde gwe kennyini. Nakugamba nti ku EKTV tukuwa amawulire amabi, ag'ennyamiza, ag'ennaku, naye nga tulina kyakkola tulina okubeera nga tugakuwa ogategeere. Ekyebuuzibwa mu vidiyo eno, ddala Museveni ayagala ensi Uganda, ddala Parliament y'ensi Uganda ekola oba tekola? Ebigambo mbikuleetedde owulire amawulire ag'ennyamiza, ebitiisa, ebifuutuse Eluzira, ogenda kukwata ku mutwe, ogenda kukwata ku mumwa, weewuunye ensi Uganda. Nze Eke Master emabega w'omuzindaalo okubeera nga tudde kulwa EKTV News Team okwanjulira ensonga zino mukwano gwange mpuliriza, era sinza kujjukiza kuteeka kigalo kino ku vidiyo eyo oba kye tuyita like okiteekeko tusobole okubeera nga tutambulira wamu owulire ebigambo ebikankana ate era ebitiisa. Ompya kankusaba osubscribinge nga bulijjo, okoone kade tokeerabira kubanga bw'osubscribinga n'otakoona kade ate vidiyo ojja kubeera nga tozifuna. Kakati bw'okoona kade vidiyo zino ze tuteekayo ogenda kubeera nga ozifuna bulungi nnyo nga tena gwe weebuuzizaako yadde okusooka okukola oba okusaakinga. Kati nze nsumuludde maze okubeera nga nteeka ku galubindi nkukubira ettooki mu nsonga eno okakase ddala Mwami Museveni ayagala Uganda, ddala Parliament eno kisiikirize oba ddala abantu bano bakola? Kati nze nsumuludde mukwano gwange mpuliriza. Alipoota ekoleddwa Parliamentary Committee for HIV and AIDS. Wulira ebigambo bino ow'emmeeme entono gw'alina omusibe Mukomera, vidiyo eno giveeko gireke kubanga egenda kuyungula amaziga ng'olina omuntu wo naddala abo abasukka myezi 6 okudda waggulu. Ebigambo bizze si birungi, vidiyo eno wandigyenenyezza. Kati biibino ababaka ba Parliament ku komiti balaze obweraliikirivu, balaze obwennyamivu, balaze okutya engeri siliimu gyayongedde okusaasaana mu basibe abali mu makomera ag'ensi Uganda. Njagala nnyo tutambule mpola owulire amakomera mu Uganda abakazi babasiba bokka n'abasajja basibwa bokka. Abakazi babasibira waabwe n'abasajja babasibira waabwe. Kakati n'ebigambo bizze ampuliriza nga kigamba nti siliimu yeeyongedde ate mu makomera gano ng'ate abantu bano babasiba babaawudde. Kati kino kiva ku ki? Wulira ebigambo ebizibu we bivudde. Kino kiva ku ki okubeera nga kizze okubeera bwe kiti? Mu mwaka gwa 2014 lipooti yalaga nti abasibe, omwaka gwa 2014 lipooti yalaga nti baakebera abasibe 47, sigambe nti bebayingira bokka ekkomera, naye baakeberako 47 nga balamu, era bano ne bamalayo emyezi 6. Bebaakebera baamala emyezi 6 mu kkomera lino, naye bwe baali bayimbulwa baddamu ne babakebera nga ku basibe 47 kuliko abasibe 23 abakwatiddwa HIV. Kakati ne tuweebuuza nga nawe bwe weebuuza nti abantu bano siliimu baamugjawa? Tebafuluma mu kkomera kugenda kwetunda oba kugula bakazi, tebeegatta na bakazi bali mu kkomera, wabula basajja babeera bokka. Kitegeeza nti ebisiyaga ampuliriza byeyongedde mu makomera oba oliawo, era kigambibwa ekyennaku oba ekyennyamiza omulamuzi oba lawyer amanyiddwa nga Malema Biriizi, si mulamuzi, sorry, lawyer Malema Biriizi, ono alumiriza nti bwe yatwalibwa Eluzira yasanga abasibe balina ne kye tuyita lubricants oba bityubutyubu bino oba bibutobutto ebikozesebwa okubeera nga beeyiwa emabega basobole okubeera nga beesiyaga. Ne yeebuuza nti ebintu bino byayitawa okuyingira mu kkomera, kubanga ekkomera libeerako abakuumi era likwasaganyizibwa gavumenti. Njagala nnyo ojjukire Mwami Museveni oli kaguta tibahabulwa gye buvuddeko omwaka guno gwennyini yamala dde okubeera nga asayininga etteeka
erikwatagana ku bisiyaga omuntu okusangibwa nga obirya, okusangibwa nga obitembeeta oba okukola ekyagala okubeera nga kibipromotinga. Etteeka lyayita dda osibwa mayisa, oyinza okuttibwa oba okusibwa emyaka egisuka mu 20. Kakati ekyebuuzibwa, bi oyiro bino oba birubricants nga Mwami Museveni tannateekawo tteeka biyitawa okutuuka mu basibe abali Eluzira. Ddala ng'ekkomera lino likuumibwa abasirikale ebweru ne munda na buli wamu essaawa 24. Ebintu bino abasibe babifuna batya? Bw'obanga ddala Mwami Museveni, kye nakubuuza nti Mwami Museveni ddala ayagala Uganda era Parliament ddala eriwo nga kifaananyi oba eyamba ensi Uganda. Video nagambye nti nno gwe emmeme nnafu giveeko. Era ddala abakulira ekkomera lino oba amakomera gano baagala ensi yaabwe. Kakati ekibuuzo, ebyo oyiro bino oba birubricants bino biyitawa okutuuka ku basibe? Kubanga looya Malema Biriizi yalumiriza n'agamba nti ebintu bino yabiraba gye biri mu kkomera kubanga yasibwako. Kakati ani awa olukusa ebintu bino biyingire bituukire ddala mu basibe basobole okubeera nga bali ebisiyaga? Kubanga bikozesebwa mu kulya bisiyaga. Oba si kyekyo, ani ddala akwasaganya security oba obukuumi obw'ekkomera lino? Ddala ekkomera lino abantu bano bakuumibwa era ebintu bino biyitawo okutuukayo. Bw'obanga Mwami Museveni tayagala bisiyaga, ate lwaki ebintu bino bituuka mu makomera munda ne bituuka ne ku basibe ddala ne batuuka okubeera nga babikozesa? Era ekibuuzo ekirala, okusinziira ku bakungu bagamba nti abalwadde abasibe ate basibwa wamu n'abasibe abatali balwadde. Kakati bano babeera wamu, oluusi bayombagana, oluusi balwanagana, omusaayi ne gwetabula. Era kigambwa nti abasibe bangi nnyo abasibwa nga balwadde n'amaanyi gaabaggwamu dda olw'endya gye bali endya embi n'empisa gye babayisaamu, ennebaka gye beebaka n'embeera gye babeeramu. Kakati wano bano tebasobola kubeera nga baawulwa, abalamu ne babeera bokka n'abalwadde ne babeera bokka. Wanaabaawo okusosola nti abalwadde batusosola, oba banakitwala bulala nti ffe abalwadde engeri gye batwawudde kirungi nnyo katubeere ffekka. Byonna bibuuzo. Lwaki mu kkomera abantu bano abalwadde n'abalamu basula wamu, baliira wamu, banaabira wamu, buli kimu bakozesa kye kimu? Kitegeeza ki nti omuntu omulwadde bw'abanga asula n'omuntu nga mulamu nga basula mu kafo kamu bwamukololera abamu balina embiro, kitegeeza nti obulwadde tebujja kubeera nga buwona oba tebujja kukendeera, busobola okubeera nga bweyongera olw'embeera gye tuwangaaliramu abalamu n'abalwadde, nga n'ebintu tukozesa bimu. Osanga bano basala enviiri ejjirita y'emu, osanga basala enjala ejjirita y'emu. Kakati obulwadde banaabwewala batya? Naye nga kusinziira ku kakiiko kano aka Parliamentary Committee for HIV and AIDS akakulirwa omukyala Woman MP owa Namusindwa, ye chairperson wa komiti eno amanyiddwa nga Sarah Natayisirwe Kayaji, akakasiza n'agamba nti ebisiyaga byeyongedde mu basibe mu makomera. Gavumenti erina okubaako kyekolawo, wadde nga ate tulabye nga n'ebikozesebwa mu kusiyaga ate mbu mu makomera gyebiri, ate nga Mwami Museveni akasayininga etteeka. Kakati ekibuuzo ne twebuuza, bino biyitawo okutuuka ku basibe, ani abikkiriza? Lwaki Mwami Museveni alwanyisa ebisiyaga ate ngeno wansi abo oli awo ab'omu makomera balinga ababiwagira kubanga basindikayo ebintu bino ne bituukira ddala ku basibe oba oli awo ne babikozesa ne bibaleetera okubeera nga bangwirwa okukola omulimu ogwo oba oli awo nga tebandigukoze. Eke Master kutimbe gagadde Eke TV, kamusaba ontere mu ndowooza yo, comment awo wansi mu ndowooza yo, kiki ky'olowooza ku nsonga eno? Mwami Museveni ayagala ensi Uganda? Abakulira amakomera baagala ensi Uganda? Oba ddala ebisiyaga tetubyagala mu Uganda? Oba ate bano bagezaako kubipromotinga? Mukama Katonda akunkumira takumira, mpeera akumpera ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo. Bye bye.